aba abasajja abafere tewaliwo sente ze batabba era njagalamu oluvannyuma namaze ne mbanoonyerezaako ne mbategeera ekyali kibaleese kunziba tewali kintu kirala ja kansubire ebitambulira ddala bulungi nnyo nfunye omukisa lwaleero ate nkyaziza omukulu Kabanda pulezidenti w'abasuubuzi mu ggwanga Uganda yakulira federation etwala abasuubuzi bonna mu ggwanga Uganda. John Kabanda musajja mututumufu w'amaanyi nnyo musuubuzi asinga ddiringira nnyo mu ngatto basibo ne bannyabo so gwendi naye nga tugenda kwogera ebbanga lyamaze ku ntebe okusomozebwa kwafunye owamu ng'omukulembeze oba n'obukulembeze bwe bwonna na biki ebituukiddwako weewaawo n'okusomozebwa ate okumwolekedde kubanga bingi nnyo byogerwa bingi nnyo bitambula waliwo n'ebyatandise okuvaayo awo so byenjagala akiralifayinge naye nga nkuzigirira baganda baffe aba Hamaji Travel Agency. Hamaji Travel Agency basangibwa ku hardware building awo mu Kampala oluguudo baluyita abatyalo olwo nnyini olongadda wali nakasero kizimbe kiwanvu nnyo batwala abantu USA Canada ne Schengen countries ezo zonna zemumanyi obulungi nnyo babafunirayo emirimu bassebo ne bannyabo tebali nnyo mu kutwala eno simanya bano basimanya bakadama simanya batwala eri mu nsi z'omanyi zennyini ezamalayo kitegeeza ati bakakafu nnyo nti bagenda kufunira omulimu gwe weetaaga ate nawe bw'otuukayo obeebuuzaako bakuprocesingira ne ku visa weewaawo n'ebintu ebirala bingi bikwatagana n'okutambula ate ne obeera okomyewo nga oyagala bakubookingire hotels oyagala bakutambuza okuva ku kisaawe okudda eno byonna babikola so Hamaji Travel Agency beekwateko ate bakusaabalize bulungi nnyo oba bakutuukirize bulungi nnyo ekirooto kyo oyinza obafunako ku ssimu 0757 066 685 oba 0706 713 16 beba Hamaji Travel Agency bekwateko ebintu bitambulye ddala bulungi nnyo malidadi sana ate balinayo n'ekipya akyengendo okugambako maaso awo so beerako nnyo subscribinga ate tutambulye ddala wamu naye nga tuli waneeno hoteli bagita batya Jivan Hotel ali obukyalo obunyirira naye lwakubanso nga tuli muzaabukulembeze ebyo sijja bigenda mu nnyo wazze kulya na kubala baana sebo abagagga mubeera mu bifo bannange sebo nedda kale nandizeeyo ddi sebo neesiga nkuteremu akasoda mukama mulungi omugagga yankozeeko basebo ne bannyabo amiina naye nga tekajyamu kagwereddemu mulinnya erya Yesu soda nkafunye era egundi era bawona agagga bali ku mazzi twagala bingi ffe tewali buzibu President tukwaniriza obulamu bugamba ki obulamu bulungi sebo mpozi gwe ndi musanyufu okubeerako wano tusimanye empeerezaayo amiina tutambudde ebbanga ddene nnyo tuvudde wala ekituufu era mu bantu abasobola okutwogerako obuvo bwaffe n'obuddo mukama wange mwoli mwabo amiina ate n'abasuubuzi basiima nnyo kubanga eno fraternity ey'ebyobusuubuzi erina challenges nnyingi so oli bwe yeewaayo naga neewaddeyo okubanga mbakyalirako abasuubuzi ensonga zammwe nze eyalinge out tumusiima kuba tebimala gakoleko ebyo bangi agenda kujja mu bino ng'ayagala ssente kati ebintu by'okusasuligana ogenda okulaba ku nnaku gye tulina ng'abasuubuzi mu reality oba tosobola kusakisiidinga kituufu President I think oba mbadde sina kikubuuza naye ka nkikubuuzemu eddakiika emu just kiveewo because waliwo omwami ali ku mukutu ogumu naye buli walaba sitoole yo akuba nnyo simanyi oba obusungu abujjawa simanyi oba wamuliira ki simanyi oba ye yakola ki simanyi
naye akuba nnyo mbadde njagala okiralifyinge mu katini nnyo maybe ayinza okukitegeera ate nga muganda wo. Kakati ife bw'omala okufuuka omukulembeze naddala kati fe abali mu fraternity n'ebyobusuubuzi abantu bonna babeera bafamireyo naddala b'oweereza kati abantu abo bonna baganda baffe. Ekirala ate abo boolaba abatusemberedde abatumanyi n'omulabe bw'abajja bayitamu era basasulwa abakola ebyo basasulwa. Ekyo kyoba osooka okumanya. Kati singa stopping ekyo kyoyogerako omulimu gusaanawo. Tegeeza babikola olw'okwabeera abasasudde. Eyo yafuuka bizinensi. Okutyoboola abantu, okubanafuya, okubawaayiriza, okubavuma. Buli gwe balaba kati ngaffe ensonga zino ze tuliko ezaffe ez'ebyobusuubuzi. Ojja kwesanga ng'abantu bangi abakosebwa. Nti buli lw'osomesa bano bagaa tugate fraternity. Tulwane ku ebyo ebizibu ebituluma ng'abasuubuzi. Oli nga jangaga ate kyembadde nfunamu ono kyakuba. Kubanga divided. Bwe tunaabeera nga tuli so divided. Nga buli omu akola bibye ekyo waliwo abakifunamu. Bw'oba onyigirizibwa eri nga waliwo afuna kituufu. Oba onyigirizibwa ng'eri wali afuna. Kati si nze nga Kabanda omunaku waabwe siina maanyi galwanyisa abantu abo bonna abalya ku fraternity eno nga eri mu kunyigirizibwa. Sigalina. Wabula nkola kye nnina kukola. Kituufu. Era tutera okugamba abantu nti stay focused. Beera nga gw'otunuulidde gy'olaga. Nina mukwano gwange bamuyita Dennis Matovu. Sometimes atera okuŋŋamba nti mwami Kabanda bw'oba ng'ogenda Masaka bw'otuuka ekyengera n'osanga embwa eziboggola nga ziri mu kkubo nga ziboggola nnyo naŋŋamba nti bw'oba toyagala zikulume tozitambaala sigala ng'otambula ogenda wa? Otambula butambuzi ng'ogenda Masaka. Nze Kabanda siina maanyi kwabo bannwanyisa. Ekirala siina kye nabakola. Muganda wange ndi musajja alumirirwa ennyo abantu, ndi musajja abeererawo abantu, ate sijja kukikomya. Nja kusigala nga nkikola kubanga nagezaako kyagaana. Wagezaako esonyiwa abantu ŋŋaana okubayamba kyagaana. Saagalira ddala kulaba muntu anyigirizibwa. Sikyagalira ddala. Akyova olaba ŋŋamba nti Ivo nze njagala kulengera nga ggwe oli musanyufu. Lyessanyu lyange. Bw'oba onyigirizibwa mpulira bubi nnyo. Abantu nga tebayambika. Abantu tebayambika naye tokoma kuyamba. Kubanga ono gw'oyamba kati Katonda yagenda okusasula ggwe. Ono talina maanyi gakusasula. Buli lw'oyamba ono empeera Katonda gy'akuwa akubisaamu nnyo. Naye ate muyina okubeera ayeegendereza ennyo. Kubanga bw'oba nga toli mwegendereza ogenda kufiira mu wiiki 2. Wakati mu kuyamba. Kati nze Kabanda essaawa eno challenge zempitamu ezimu ku zo tuyinza okwesanga nga sikyasobola nakugula kintu nti kyange. Okiraba nti nze Kabanda oli bwakulaba bwati aga nti oyo ayina kubeera awo nga tayina na kintu kyonna. Nti oli osobola n'okukwata sente n'omugulako ekintu enkya najja n'aga nti oyo tabalimba teyampa sente namuwa buwi. Okiraba namuwa buwi takola ki? Tabalimba. Naye mwawundika n'endagaano ne kashi n'omukola ki? N'omumuwa. Naye oli yanayimirira naga tebakulimba. Tewali sente ze yaleeta. Yaweebwa buki? Buweebwa. Ogamba nti bw'obanga wasikirizibwa n'ompandiikira endagaano nti nguze. Lwaki togenda n'ekyo? Ng'akomye wagamba nafunye ebizibu kati poloti njagala. Ng'ate luli yawandiika kyagiguzizza. Oyo tumuyina. Omulala nga nti oyo yampola bowozi. Naga yimirira mu kamera ogambe kituufu
nze ndeke kutaataganya okkirize kuleke ku ttaka lyo n'ebirala bingi. So tulina challenges nyingi nga bakulembeze naye ezo challenge ogenda kuzinnyuka otya kusigala nga gwokola kituufu. Kati oyo omwami agenda antyobola nga buŋŋambye mbadde simanyi neyo nti abyogera naye era Katonda yabasasula. Tewaliwo kyokola ku nsi kuno nga tekiriko mutango. Buli kyokola olikisasulira. Buli kyokola oba olina okukisasulira, kiriza oba gaana. Kati oyo yenna gyali agamba nti avuma kabanda, nze seyinaako buyinza. Nze Katonda yantonda nanteeka ku nsi eno. Yaninako obuyinza mu buli kimu. Era nsaba Mukama Katonda oyo femye yatutonda kubanga kasa nti no yakola ekyo ne Katonda yamukola ki yamutonda oyo amuyinako obuyinza oyo amusasule kyalina okumusasula. Only that. Okay. President, obukulembeze bwo abuyuugiddwa nebulina n'ebirungi bye butuuseeko. Kusomozebwa kikosinzo sanga mu bukulembeze bwo. Okuva watandika ekirowoozo nti n'abasuubuzi beegatte tandikawo federation. Kusomozebwa kikosinzo funa mu bukulembeze. Okusomozebwa kwe nsinza okufuna kwe kulwanyisibwa abantu abange abali ku ludda lwange n'abalabe. Ababo ne bakulwanyisa ate n'abalabe nabo ne bakola kyekimu. Nti nakusemberedde gw'ogamba nti ono wange tutambule ng'asiima nnyo mulaiti wano ng'asiima nnyo by'okola. Ate kinkwasa ennaku okubanga bw'ava wendi ate atandika kunnwanyisa. Naye ekisinza okunnyamba mu ebyo ke kali ke nkugambye nti nina kusigala nga ndi focused. Otambula butambuzi. Mu bukulembeze buno eyo ye major problem gye nkugambye yemu ku challenges ezikyasinza okunkosa. Naye challenge endala abantu beetuuma batya. Oli najja n'agamba nti am your friend naye ng'akulimba. N'abeera nga buli kaseera muli mukwano gwe naye nga abanda webala obuweereza benna bannange tusiima oli mukwano gwange nnyo kati n'akuwa ebirabo n'akuwa buli kimu kuba alina kyabala mu bbanga ttono n'akyuka ng'ate si y'oli mukwano gwo. Abantu balimba byayogera biba byanjawulo nnyo ne byakola. Bakwenya nnyo aba leaders. Ekirala media zino ti media ekuwanika nnyo mu bbanga nnyo dakika bbiri ng'ensema z'okumanya nekuteekayo ne bagamba bannange omukulembeze waffe oyo omulungi ne bwe kuba kusuula tewayita wadde akatikitiki. Eddakika bbiri oba wagudde edda. Wali otusekawo n'olyanga oyagala bivaamu you feel tired. Eggwe naye olw'okuba kiba igwe ng'omuntu gamba yii naye Mukama Katonda lwaki wantuma kino? Lwaki wantuma kino? Naye ogenda okulaba nga era kikulemeddeko nga ky'olina okukola kuba toyagala kulaba muntu anyigirizibwa. Yes. Lwakuba kyennabye kyennalaba nti ebyo byonna basobola okubikola. Naye oli eyakutuma buli lwakulemezaako omukono osigala okyayina ekisa. Kuba kati oli addaawo n'akwogerako ekigambo ng'alaba kinene nnyo. Abantu ne batandika okulwanira nga toliiyo. Bagamba nedda. Oyo tasobola kukola kintu ekyo. Ng'ate abantu obalaba buli omu agamba agundi tebamuwakanira n'ebirala bingi. So mu mbeera efaanana bw'etyo nti public esobola nayo okulwanira. N'osanga omuntu ng'agamba nedda
ngabo ngambye oyo ojja kwesanga wali abamulwanyise eyo je sireera ababeerayo ne bagamba nedda ne bagamba nedda so mumbere fanana bwetyo ffe tetukiinaako ddagala wabula tulina kutambulira ku kintu kimu tutegeere nti Katonda gyali n'obuweereza buno si nze mbwetumanze gwogamba nti mbuveeko Katonda alonda bulonzi muntu n'amuteekaawo era bw'aba amugja mu fuse y'obukulembeze eddakiika ezi oba tokyasobola kumulabaawo n'oga nti yali abadde kwadde ku posti yonna so twesige nnyo Katonda tutegere nti gyali. President ng'oggyeko abantu bano eno mu gavumenti muno kibadde kitya wampulira nti nno ate enkokolo eziri mu gavumenti zisinga ne zibeera awantu wonna. Nebaza Katonda nti bwe yali annonda teyannonda kubeera official wa gavumenti. Ife omulimu gwe tukola eno mu busuubuzi gwa bwannakyewa tegusasulwa. Era bannaffe basinza okugwonoona abo boolaba batulwanyisa bafuuse ekizibu. Bo bajja nga bazze kukiryamu kati essaawa eno bwakutunuulira nga gwe kyokola kya bwannakyewa n'alaba nga omugaati ogulinnyamu nga waliwo yali akola ekyokufunamu ye nga bamusasula ate gwe ozze ate okola kya bwereere kati embeera efaanana bwetyo. Okay. Ndowooza abasawo ne bannyaba ensonga muzitegedde. Twogere ku bufeere obugenda mu maaso mu kibuga. Oli ajja n'atula ku dduuka ly'omuntu abojja n'agamba empale enjirina n'omuwa ssente n'akebera teddiimu n'adduka ewa neiba takomawo nga bumuwadde ssente. Obufeere bw'ekika bwe kityo mugenda bumala mutya mu busuubuzi. Naye olowooza nti buli waffe wokka mu maduuka eri ate bw'ogenda mu mataka ekiri ekifumba mutuku naye kansooka eri gy'oyise. Abayiribi abamu abeeyita abayiribi be basinga okukola ekyo naye kati bigenze bikendeera nti luli omuntu wamusanganga ku dduuka ly'omuntu n'aggamba ng'ali bbalibbali nannyini dduuka tamulaba naye n'akugamba nti obadde oyagala jiini efaanana etya. Kati abantu b'ennaku zino bakyuse nnyo oli akugamba nti ndaga ku byonguza tewakyali kangende nkuleetera efaanana bweti ku ssimu kati obufere bwe buli ate bugenze ku social media kuno nti omuntu asobola okukwata n'apostinga engoye engatta ennungi kati gwe n'ojja mu inbox n'omugamba mbadde nkusaba ondeetere eno Timbaland ondeetere eno Kirakisi oba Zala bwe ziba ngatto naga tewali buzibu oba amasaati n'akuleetera leero kati n'obeera used n'oyo omuntu n'omwesiga kati obwobeera naye lumu nakubira naga eno engatto gy'obadde ogula $2,000 waliwo azirina za 15 peya 3 kati oluzimuweereza ssente toddamu kumulaba n'essimu zonna nga zivaako kubanga tomanyi w'obadde omusanga kati yengeri yokka gye babbamu abantu naye obadde otambula ono obadde wano ozigula 2 oli wa 15 naye sindika ssente ngenezireete ssente azaagala wano kaasi noga omusajja bulijjo mbadde mumutuma ng'ebintu abireeta tewali mutawaana gonna bw'omuwanga akubulookinga ng'akuggyako. Yes naye ate ekiri mu mataka kifumba mutuku. Twogere ku nsonga z'amataka. Kiri kitya nalabye n'omuvubuka eyavuddeyo ng'alina byayongera. Omuvubuka oyo omuvubuka mumanyi era namugulako ettaka omwaka oguwedde naye yali ayalowooza agenda kunziba ne bigaana kubbaate era nkubira abasuubuzi mwenna n'omulanga ne bannayuganda mwenna okutwaliza awamu mwegendereze nnyo abantu abatunda amataka nga batambula ne balooya baabwe oli ng'alina ettaka lye lyatunda naye najja n'agamba kakati chairman olaba lindamu bonna ab'osasula balansi ngenda kukutwala ewa chairman naye jangu kukwasa ekifo kyo n'akulaga banneiba bonna n'agamba naye looya wange nze mulina nga looya we alina okutayipinga endagaano kakati balowooza mbu abasuubuzi tebaasoma basooka ne bakolera vulugu awo bwe bagamba kansindikereko looya wange n'atereeza nga bakulinda mu kkoona era nze oyo omuvubuka yali ayagala kunziba kyekyamuleeta ne looya
gwe looya kyajja n'abakulambuza ettaka leero n'enkya ne bakuddamu n'obatambuza n'obaga nti kati ssente tugende ku banka yeje ne mugenda mwenna ne muvaayo lawyer professional lawyer ina office ye eyali badagamba nti mujje munsange mu office ye n'aba nga atembeeya ne kiraya nti we nga batambula bonna lawyer kyoyo nakolewo endagaano ya sale agreement n'amala ogikola enkya n'agyewakana n'agamba muleke mbabuulire oyo omwami teyatuwola ssente manya omwami teyagula ttaka yatuwola buwozi nga n'endagaano ya sale agreement omugaso gwa lawyer gubaawa so basuubuzi bannange bannayuganda mwenna ensonga mugitwala eno nga nsonga nkulu nnyo mbegayiridde ne bw'oba oli eyo nga tonjagala ne bw'oba onjagala ne bw'oba tondabangako ne bw'oba ogwa mu makkati ku ebyo bye njogedde mwegendereze abantu abatunda amataka. Ekyokubiri mwegendereze abantu abatunda amataka gaabwe nga batambula ne balooya baabwe kubanga omufere aba ne looya we nga mufere omufere aba ne looya nga mufere tebakozesa ba LC chairman bakukyalo babatamwadda kyova okukuta n'ogenda n'omuganda nti muganda wange gundi munnange nno yanguzizza wano naga nti nabiwuliddeko naye omuntu oyo mwegendereze ery'ettaka bakaliguza abantu bana ekitegeeza omuntu nga balabba nga babeefuulira nze tosobola kunneefuulira muganda wange tosobola kati omuntu ayagala okugula ettaka omu amagezi ki omuntu agula ettaka amagezi genkuwa ekisooka kya byonna tuuka ku ttaka buuza baneiba bwe bamala okukakasa nti wano wa mwami gundi nga yoyo yennyini akuguza genda okontakitinga looyawo nze lero wange bwe nali ngula ettaka eryo omuvubuka oyo lyayogerako looya wange nze yalemera mu office n'aŋŋamba mujje wano ne batandika kuŋŋamba ate kakati expenses zigenda kweyongera naki nkugamba ebigambo bino nga nkukakasa balooya abo batambula ne bakiraaya nti babbi situla kiraaya nti akuguza ettaka genda mu office ya looyawo atayipinga endagaano amala okutayipinga endagaano mupime ebipimo by'ettaka byaweze bulungi nnyo buli kimu kyonna olumala okuwandiikira endagaano akukwasa ettaka lyo nga bwe yakola kati anaagenda okudda okwagala okulya eddiza ng'azimbye omutima gwe yakuguzaawo miliyoni 6 ate ayina abalala bamuwa miliyoni 100 ajja kuba takyasobola kwefulira kubanga olwedde ojja kuba gy'oli ku ground oyo omwana ayina ekintu ekikusika ekyatanaba kwogera ajja kukyogera nze bwe bajja okunona balance ngamba yise mwennyini nga nayita omwami oyo bwe bajja okunona balance yajja ne looya we looya nanga nti linda olabe ekigenda okuddako obumalirivu mwe yabwogerera ne ssente nga bazizira nalowooza ebintu binene nalowooza ebintu bisatu byonna nga binene bw'omuganja ono ne balance ow'ettaka bwe yajja ate n'amugaana yajja naye yajja ne looya we looya nga yayagala muwe enjawulo ya bukadde 5 ku njawulo mbu ettaka lye nagula savu nze nkugamba ebigambo bino siri mugagga naye ate ndi musajja mwegendereza nnyo kubanga mpise mu bintu bingi omuli okuwona okufa omuli ekola atya katonda mbeereddewo kyova olaba n'abo bannemererwa baali baagala kunziba mukama wange looya bwamala okunewerera wano nasuubira ebintu bisatu byonna nga binene ekisooka nalowooza ku kufa sente baali baziganye kuba namanya nti omuntu ono bw'abanga akoze kino asobola okunkola ekintu kyonna nve mu bulamu bw'ensi atwala ettaka ekyokubiri namanya nti agenda kujja agambe nti Kabanda nze simukolerangako ku ndagaano era nasanyuse nnyo nga mwami Ssekabembe looya akkiriza nti endagaano eyo nze Ssekabembe nze yagisaako omukono nti ntunze era nze yagikola ekyokubiri nasanyuse nnyo nga n'omuvubuka agamba nti ettaka lyange lye naguza mwami Kabanda
era nze yasaako omuki omukono ebyo nensanyuka era mbebaza mwebale kukkiriza mazima. Kati ensonga endala ey'okusatu nalowooza ku mwami oyo okugamba nti ettaka nalyeteekako bwete esinzekka. Byonna nabirowooza nga binene naye neninda neŋŋamba abantu bano bagenda kukola batya. Kubanga baneewerera nnyo wano. Mwami Ivo, ffe tuli basajja baavu era ne famire ze tuvaamu si nnungi nnyo nti ziri awo bagagga. Katonda abantu baatuma mu buweereza tatuwa nnyo bya bugagga era nze siyayanira na bingi, siyayanira na bingi, nze siringa ngaabo. Nze akatono ke nnina ke nnenyumirizaamu. Naye nafuna n'essimu okuva bannamawulire endooza nga bana. Kakati tukutte ebintu bino tubadde twagala tuleke bitpostinga tuwe ssente. Mbagamba nedda. Bwe bibanga bituufu lwaki mwagala nsi ebirabe? Mubite ensi ebirabe. Nebaza nnyo ba TikToka, nebaza nnyo ba YouTuber, nebaza nnyo abantu abali ku Facebook n'awalala video ezaalaga. Nabikula bwe nti abantu bonna nga bamu advisinga bwa advisings nga bamugamba dduke w'omusajja ono ne balance wo kubanga watunda bulungi. Yasigala abanja balance wameka. Amanja milioni 8. Bwajja kachozimuwa. Siwali mutawana. Kati lwaki tazikuwa omuganda wange yagambye kyekya kutwala okuzimba mu poloti ate nga basigala bakubanja endagaano mugisome bulungi namulabye nga agireeta ku social media. Bwe yaranguza ettaka yaŋŋamba nkukwasiza ettaka lyo okuva n'olwaleero oli wa ddembe okulikolerako buli kimu kyonna ky'oyagala. Abakuwadde go ahead. Abatampadde go ahead. Banyabo ne basebo. Nze Kabanda siri mubbi. Siri muyaye. Ate saagala na bingi. Kubanga teri ya bintuma. Kati saagala mu muntu antunuulireyo ng'agamba naye bannange omusajja ono bannange nze siddanga kaawo neneegomba nenga singa ndi mwami Duleeke. Saagala bya bugagga bya Duleeke bingi nnyo. Sibyagala. Saagala Mukama Katonda abimpe. Kubanga obugagga bukuteeka ne mu buddu. Ndi musajja wa mirembe. Kyobala saagala kulaba muntu yenna abonaabona. Saagala kulaba muntu yenna abonaabona. Kati omuvubuka oyo mwamagezi ki? Omwana yagambye ba Planned Kid mutukwasiza nnyo ennaku. Omwana yagenda ayogera ebigambo ebyo yasoma wa diguli. Yajja ne looya we era baali missioni baali bazze kunziba. Saagala bagamba bintu bize bintuukako mu bulamu bwange mwenna abandaba. Oyinza ettaka wali oliguze ssente mmeka? Milioni 5. Aba abasajja abafere tewaliwo ssente ze batabba. Era njagala oluvannyuma namaze ne mbanoonyerezaako ne mbategeera ekyali kibaleese kunziba tewali kintu kirala, bwali bubbi bwennyini. Looya n'atambula ne kiraya nti ate mu ngeri y'emu bamaze okutambula bazze obasisinkanye obawadde ssente baagala kucomeka. Kati byonna byonna biwedde omaze okubawa ssente ettaka balikukwasizza wayise emyezi 5 omusajja yatuwola bwozi ttaka twamuwaffe eki nti ettaka wabawola bwozi ssente. Babbi tebisinza kukikkiriza era omuntu kubanga nina amawulire agali mu nkuuba essaawa zino ge nnina nti looyo oyo mufere wa bbaluwa bwatyo bwagenda akola bwatyo bwagenda abba abantu. Atuwoze biki kati mu kuyaayaana abantu abatamanyi bambi bulungi mateeka n'amaliriza nga bamuddiza ssente ze ezimu nga teziweddeeyo nga nze babadde bakola kalanda akkiriza tukuddize ssente zo emiliyoni 52 biki. Nze temulina kye mugenda kuntiisatiisa wadde n'akamu kubanga ebyo byonna
tuze tubiyitamu. Ettaka mwalitunda mu mutima mulungi. Yalitunda Mwami Najibu ng'ali ne looya we ne bansayiningira mu butuufu bwabyo, siina kirala. Kati ebyo byowooza propaganda biki mwogerako byogere. Eyo transaction yaggwa okujjako amagezi genyinza okubawa. Wabaayo akataka kalala ke mutunda nako mukaleete. Tunoonye bunoonya bbaaya naye eno transaction yaggwa dda, teriko wadde ekigambo kyonna. Bannange mwegendereze, basuubuzi bannange ne bannayuganda mwena okutwaliza awamu. Omuntu yenna bw'ajjanga n'akugamba nga batembeeya ettaka ye ne looya we, omanyanga nti abantu abo babbi oba si kyo balina kye bakukusa nga baagala kuferera ku ttaka eryo. Katonda yatuyambye, bano abantu baali baagala kutubba, y'engeri yokka. Naye bakwataganye n'abatuwalana, ekiri eyo kiyitirivu, osanga omuntu ali mu kuvuma. Nze ebivumo tebirina kye binzijako. Nze oli okugamba mbuka muswaze tibiina. Nze ntya Katonda, nze ndi musajja atya Katonda we, era nze nkimanyi bulungi nti byenkola bwe bibanga bituufu ne maaso ga Mukama Katonda mba mulambulukufu. Era ye yali masekati gaffe. Mwami Ivan, eno peni ogira buli lwotula nange ne tuwandiika nti Kabanda ntunze emmotoka yange nenkusayiningira mba ntunze kituufu. Kakati igwe bw'ojja wano essaawa zino notandika Mwami Kabanda nakuwa buwi, otandika okunyumya ebibooziboozi ebitategeerekeka. Kakati okuva n'olwaleero abo batambuza propaganda bakitegeere nti nze tewaliwo kye bagenda kuntiisatiisa wadde n'ekimu. Bano ne bunonyi balansi waabwe ali genuine, akwate ekkubo ajja nnoonye, nze sijja munyiigira nti bamukozesezza okuntyoboola, okunvuma abo abaagula essimu zaabwe ne baziteeka ku YouTube. Sijja munyiigira kuba manyi ensawo yazze. N'okuvuma omuntu nagwo kati gwafuuka mulimo, nti omuntu asobola okuvuma naye ng'akuvuma asasulwe. Kati oba olaba abantyoboola, siina mutawaana gonna, sikulinako buzibu. Naawe yabadde ayogera ebyo wabyogedde ne bitakolera, naawe nakusonyiye, tewali mutawaana gonna.